otya awamu ne Taufik ogamba otya olunaku luno olwaleero tusaze okuba nga tulina ku mukyalo ono mwenna abalabye ka video ke ng'agamba like she was claiming ng'agamba nti yagobeddwa ku mulimu gye yabadde akola olw'ebizibu ebyamutuuseeko. Tumunoonyezaako olunaku olwaleero tusobola okuba nga tuwayamuko naye ekigambo kimbibiri lwaki yagobeddwa kituufu yagobeddwa nyaba ogamba otya? Before you proceed twagala kumanya amannya go gwani? Amannya agange mpitibwa Abamivia mpitibwa Aisha Bata eri mu kyalo. I'm called the Nabof Aisha. Yeah. Nenga ku social media ku TikTok wayita Aisha Bata. Aisha Bata. Yeah. Okay. Nga twagala kumala budde twagala tutukire ku nsonga. Tulina ka video twalabeka saturating all over social media ng'ogamba you were fired at work. Nsonga ki? Ekyamazima kati kanjogere nga bekyabadde. Nabadde mu office on Sunday. Bosi wange najja katupa n'ayingira ene sigala nyumya nnyo biki ebyabaddewo biki naye ekigambo kyeyaŋŋambye anti mu office kukoze yange ebadde superior nkanaŋŋamba ashumanyi ngamba lokyalina mulimu nga manyi asaalako nze lwaki naŋŋaa kyekyo kati kwe kusirika namaana mbuuza video ya Miki gye wakola bakuwasinte mugamba kyamazima tewali siryanko yadde n'ekikumi ne Miki yennyini simusisinkanangako. Wadde tumumanyi? Simusisinkana nali simusisinkanangako namusikana esatu naŋŋamba ekyamazima kyekyo gende waka nja kukubira namubuuza ne manja ensonga ki naŋŋamba tekyetaagisa kumbuuza nnyo kukozi nze mmanya mu ofisi yange ani ateekebwa okubeeramu. Naŋŋamba gende waka nja kukubira. Twagala nsonga eno tugikwate mpola mpola. Omulimu ye gwagaago yakugobyeko gwabadde mulimu ki? Batunda properties. Betunda properties. Mwetunda properties? Kubatunda properties. Mubadde mutunda properties? Yeah. Okay. Properties enzo ki? Properties kika ki? Like nga lands, mayumba, bwe biti. Yeah. Solooza mayumba. Gyebisangibwa, manya ga office, omukulu ebyo tubireke. Okusinziira manager okugambibwa nti yakugobye. Oka video kagama akalango ko wakoze. Ka video yako osobola okukatulagako betukalaba. Ka video weekale. Osobola okukatulagako betukalabako. Kekana kalango. Okay. Mukama oluvannyuma lw'okulaba kana akantu iya kitutte mu mbeera ki kubanga ono muyimbi kyamazima simanyi sinza kulimba kuba yajjanga muyimbi simanyi oba yali omu ku bba bateekamu omusimbi kisaidi eri oba kisimanyi kuba Miki Wine muyimbi Gravity muyimbi video gye wakoze tewavumye kibiina tewavodde kibiina science kyali awo. Kyamazima simanyi kuba nze okukola video nasooka nenjikola first of all nasooka nenjikola just for fun nekola ekintu like kusupportinga someone bwe bityo naye ebyo byavudde tulaba ka video yako wateekako ekifaananyi kya Miki wano waggulu n'oteekawo ekifaananyi ekirala ekiraga nti yes kyali in plan oba okiteekawo oluvannyuma wabiteekawo oluvannyuma after this concert okubanga yahappy. Saabiteekawo oluvannyuma nagikola video eno nagikolanga nagikolanga 8 nagikola 3 mu lumu ogw'omunaana ate kya Miki yaliwo nga musanvu yawo zina video twalina ngeri gy'oza eritinga no like want kumenya nentya
ng'omaze ogikola ate n'omwana ojja esinga bwanene ku TikTok nakiraba nti wano yasooka n'agikola kati naddamu n'agipositinga n'ateekawo binene kati ekiriyo esi nze nakola video kye nali nfiiringa ne kye ndowooza ne kye nali ndaba mu bantu nti engeri gye bali bakomentinga gye boogera naye ndowooza naye ng'akakiikino kino ne bwekiti kyekiyinza obbaawo naye ng'akakolemu ekituufu. Kati mukama wo olwalabye bino ye n'alowooza nti kito kyalina mulimu. Simanyi ekyo ekyasinza kale okumalako enviiri ke kabuuza okumbuza bakwadde sente mmeka. Kiba nalowoozezza oba y'omu ku bataddemu sente nti simanyi nakati simanyi ekyakyebuuza sente. Nakati anaakuddamu kukkirako g'amazzi. Gye twakulabye ogenze kubanga okyalira ku mikwano era ne mukola gundi. Manager wa Mickey olwamala okukola zino zi video emu yasooka manager yanoonya ntandika okwogera naja Mikwai ntandika okwogera bampa ne Mickey before show bampa ne Mickey nenjogera naye then kati olwatuuse sitini bankubira essimu ne baŋŋamba nende njaguze nabo. Abantu abasinga bagamba nti kino kipange. It's a stunt. Ekyo mmaze olaba Bannayuganda oza bangi abafu oba bangi abali mu buzibu nga basobola okujja eri mu maaso ga kamera okwogera ne boogera obuzibu obuliwo abantu ne balowooza nti no stunt. Kati stunt owaki muyimbi owaki noonya femu eyaki stunt olwaki kale nti tumaze okukola stunt ngenda funamu ki okuba nti wakoze akalamba kamwe Mickey yakuyise oba olina omutungala gwa Facebook gwewayitiddeko osobola okubanga okukuwamira. Manager we yajja mu inbox sigenda kwekwasa muntu mala naleta waaku manager we yennyini yajja mu inbox yange okwogera manager kenyini nampiseewo omukono. Ebintu bino tulaba nti oba obikola olwenga ayogerera omupiira kyetuliira mu luzungu babayita bati simanyi kati twagala otubuulire bw'oba wali okola ebintu bino ekyakugira in your mind okugamba nti kati munnange kantandike search content kyaba kujotandika content in that n'otandika okuba ng'oleeta obufaananyi bwa Gravity n'oteekawo n'obwa Mickey Wine nga bw'olaga empty space ya Mickey Wine, empty space ya Gravity n'obw'olaga full house ya Mickey Wine. Nze saga nnyo okubeera uniform n'abantu saga nnyo nkola ekintu agenda kukikola njala nnyo okukola ekintu nga kigenda lemererwa omuntu omala okukola nga ki different ku kyabalala. Ensonga lwaki kuba kye nakola sisuubira nti kale batini nnyo abasobola okizannya nga bwe nakizannya. Naye gwe omupiira ogumanyi? Omupiira manyiiko akasinti. Kale ebyo byonna tulaba nti byavuddemu birala omulimu wa Guluzinzi. Olina next plan okubeera nti munnaye olina ekiddako oluvannyuma lw'okuba nti wagobeddwa ku mulimu. Mickey Wine ye nga ye gwakoledde ekintu kino agenda kukuyamba nti kyamazima simanyi okugambe bwenti wabula kinaava gyali yesterday bambi yabadde busy twasobodde kwogera nnyo biki tetwasobodde genda wala. He was very busy. Ne manager we yakutwala talina kintu kimu kyagaye nti tugenda kuyamba ku kintu wabula yaŋŋambye genda batwogere by the way yaŋŋambye ebyo lwaleero tugamiitinga twogere naye kimulimu bati mazeebaasa mu ddakiika mu bbanga ttono nnyo omulimu tokyalina. Sikyalina mulimu mbere ewaka nga neebasa naye kikalu bumu olw'ensonga omuntu ng'omanyidde buli ku makya okukera ogenda okukola okusiibamu kiba kirala. Ebintu bino wabikoze for fun kitwaye nti wabikoze for fun bivuddemu embeera
embi gy'oli kino kukigenda kuba kyakuyiga ki gwe nga ddala gwe ng'omwana omuwala kati mbagamba ebigambo bye anyway ekyokuyiga ekiriwo oba nze nga nze kyenyinza okugamba I think buli muntu waddembe okuwagira kyawulya kyafiringa mu mutima buli muntu waddembe okudda ku side gyawulya gyafiringako comfortable tekirabo kigenda kuntiisiza mbu oli yangobye ku mulimu no era nja sigala nga njagala ekyo kyennyini kyenje nja sigala nga ndi ku side eyo yennyini gyempuliriramu emirembe oba gyendaba nti yentuufu yes kwegamba oli ku side y'abantu okumagwashi wangi kubeera tulina kakilipu akamu ke twalabye ng'olina emmiki ng'ogamba omwana alina okubeera ku side yakola ki ndi ku side egyo gyolaba gyempuliramu emirembe gyenfiramu kafuti yeeyo gyendiko yeeyo ate sigenda ate ogenda kukyuka liko ekituufu yakwadde sente mugenda kunkubya emiggo kalotusi sirina kikumi kya miggo kyenakuteekatekambabuuzi era abantu abali abalowooza ngamagesi omanyi omuntu amanyi ffe tuli bantu baganda omanya woofunya ne wootafunya gatisa ozijjawa kuba kati munnaanyi omuntu ayinza okugamba nti wewawo musajja yakugobye ayinza okuba nti munnaanyi yeyabadde munne ekintu yakibaddemu omukono gatisa ozijjawo ezikola gundi eyo nogamba nti bati kanteekewo kino mu coincidence eyo okuba nti oli munne yasaliddwa ekivvulu ate mu kwogerera gwe byoyogerera mu mupiira olinganga alaga nti kati gwe ono ebinayogera nabyogera before show nange nali simanyi kinnaeshege nasalaba yes nali simanyi nabyogera before show yes wabyogera before show ng'otaddewo posta ya Mickey yes obusawa zino buli ku trendinga ku TikTok buleeta gundi nga buleeta ekyererezi ekyali eri omukulu eri nekireeta ne full house eri omukulu eri naye ene Katonda yasalawo kozi waffe yasalawo laswa oli bwe yafuna abe yali ateekebbwa ofuna neno nisamiki bwe yafuna abe yali ateekebbwa ofuna kyekyo yes buli mulimu nampera by the way lwaki buli muna kati ogenda siga kasobola okungula ebijanjaalo nze simanyi tubuulire ogenda fuumula omugga ogenda fuumula emigga akaana kakwagala bakakukyawo laikala ogenda kuba omwana emiggo oba omusigamu bukyayi oba omusigamu kwagala sigamu bukyayi gwe wasizze bukyayi sinze nasiga obukyayi oli yasiga abantu yabasigamu obukyayi naffe ne tukola ekituufu kitwali tufiringa okukola oba ekyali ekituufu okukola mwaka akadde bayirawe nze ekintu kyenjagala sakamu bwe ndaba omuntu anyigirizibwa ennyo kinnuma kati nalabanga Mickey bamujjavu naye asobola mujeeta ayina hit njagala nsapu nkole ekyo kyensobola okukola nga nze naye kivuddemu akabasa ogamba walabika ddala ng'omusajja bamunyigiriza kugamba n'ovaayo n'ogamba obeeka ettoffa liri omuteekako mu ngeri bwe tubale twogera mwana ogayo okifunye n'abantu abakubanga bakutiisa mangi by the way nakola vidiyo eyo nga leero kola olwenyini olunaku bangi abadde bambuuza bakola sente mmekaawo yo bwakoledde bangi tugenda kukunoonya gwe kugebyadde wano mu Uganda gwe kyolaba kitasoboka kisoboka kati nga bakutiisatiisa nga bagamba kimbu mbu olw'okuba nti wakoze akalango bakwadde sente mmeka
bannange si kimu kintu kyakutiitiriza bannange kino mulina mujja nagwa mu mbi abantu abamu tetuli baabo. Olina abayise sirina ndi nzanzanganzi gwe bawunsawo omubiri gwe bansanjeza mu nkyaso yandyetaze okwedifumbinga kati nze nkugamba ekyo sobulamu tibamutiisatiisa sibati ogenda kugera mubego gunja kukola kino mbunzirawo nte ate muyinza tulabangabanga gwolaba ndi muntu naye ng'oli birala nnyo kyekyo si buli muntu nti bamutiisatiisa era abantiisatiisa mugende mu maaso nalimendagala gambuno okumeetera kunkolako kikyamu kale atera okuba nga tukumaliriza omusajja yaganenoddeewa tirunatannakubuulira kiki tunayogerako naye tulayiza omulimu omulimu gwaweddewo nkesi wafunye omuntu akugamba nti muneja ngaokole wano kyakutuuseeko bangamba bukozi waliwo yabadde yaŋŋambye ogwa radio but sisaakoyanze kuzinga sibisobola anti balaba munnaye akapiira simanyi oba nsobola bannange abogerera omupiira baguyita batya musajja tomanyi kwogerera mupiira bino ebintu biraba obikola nga bwoyogerera omupiira musaze simanyi akoze biki akubye fantastic goal biki ddala simanyi nange simanyi oba nsobola naye gwe wali ekintu kyokulamya ne movement zonna zokola ziraga nti simanyi oba nsobola era ddala kyekyo ojja basa kyayinayo nange koza bana bakola nange content idea wajijjawa nga bwe nkuga nti njagala nnyo okukola ekintu nga kiri different simanyi nange ng'ejenyiza kunyumiramu naye nabira awo nenga ne ekintu nkisobola engeri gye twakyayina mulimu oba omulanga eri eyo yenna asuubira okuba nga yandibadde akuwa akalimu paka timunaye yo jobless bakufa yayinze ku mulimu kyolina kirumana kituufu sirina era ali eyo ng'alina omulimu namba nge eri ku 5 osobola okunyuza okusinga nageze nenkola ensobi nensoma enamba yange nakijjukidde luvannyuma nnyo tenamba ngisomye abadde sinava nakusho awo benyini naye sinava nakupati awo benyini benagisomyeddemu natandika okunkubira baabasajja abalize sinoonya musajja wakufumbirwa tononya musajja wakufumbirwa no sinajja ku social media ne musajja wako naye oyina ayina kugwa miguwa kato ebyo yogera bya oyina kubeesa ngaga kupita mukali kale seetaaga musajja yenna alas obeerawo otya kuba kati yomakiwe naafe oli mukyala alina ebintu byonna ndaba ebintu biri ku muzuuli aye toli muwala mu okay, I'm dating someone. You're dating someone? How old are you? 25. 25? Yeah. You told me that have you ever been in this relationship? Before nari sitegera nari muto. Ngo ine myaka mikabaye. Tugenze wala nyine. Abantu bagala kumanya tukolera abantu. Kituufu nekali benayo gatogera kumbuze. You're seeing someone? Yeah. Ne waliko in a serious relationship. Ng'oli muto. By then waine myaka. Waina musanvu. 16 years. Waina 16 years.
16 years kati 25. Kati okumamulira kyekyo. Baze nekyo bakinbuuziza naye sigenda kugamba nti ndi professional nki, but nimba okujja nga salale atandika mitwalo 40 awaka ana kudda waggulu 2 kudda wansi 2 tebata wansi ate mba ngenda zikolamu nti ennyumba emanyi gye mbadde nkolera abadde bampa emitwalo 4 like mwezi that's lunch, yeah. So abatasukka sente ezo mitwalo kudda tebata wansi mba ngenda zikolamu kintu kyasula ennyumba nina okubeerawo ngaza mwana omuwala tolina okulabirira n'omuwalawo. Yes. Oli maama? Nina baby, baby boy. Kitegeeza wabeerera mu serious relationship muwazaaliramu omwana. Yali mistake oba kisimanya. Omwana ajja mu nsobi. Nedda sekyo. Abantu ogereza. Kale, kangaye maybe yali serious olw'ensonga ebiseera ebyo omuntu gw'oba osoose ofuna wamanyi yoyo kiwedde ni mutuufu togenda ku maybe yali serious. Kati okuva olwo in that period nakati wantu obadde tolina bakuyisaamu gaali. Kitegeeza obadde weegatta. Ekyo kyogera kyali. Was that necessary? It was necessary. Obadde teweegatta. Weegatta ku bantu ab'enjawulo oba wangi? Nina omusajja omu. Obadde olina omusajja omu? Simbadde nina omusajja omu. Alina boyfriend omu. Alina boyfriend? Ate osubira muzaalira? Osubirayo muzaalira? Oba tonnabeera serious? Ebintu by'okuzaala bino emyaka gye tulimu jja kukola ozaala emyaka gye tulimu. Oba okyalina by'omwagalamu akukolerera omuzaalira? N'ekyo kisobola okuba nga kiri awo naye gino emyaka gye tulimu jja kukola. Nina ekibuuzo kyange. Lwaki omukyala buli lwazaala omusajja buli lwazaala mukazi n'amuzaalamu omwana laavu eggwawo? Anti laavu ogissa ku mwana muba mufuuse basatu. Lwaki mwawukana? Laavu ebadde ey'ababiri nga mutandika otigabanyaamu ng'efuuka y'abasatu. Obukosi eba tekyawera. Obudde bwe mwandibaddemu ng'abaakalana obussa ku mwana. Kati nga ggwe wazaala omwana, omusajja gwe wazaalamu omwana mwayawuka. Lwaki mumala kuzaala abaana mu basajja ne nze nali mwana muto nali simanyi nnyo. Ogwali omulundi ogwasooka okutesitinga nekikwatayo. Nali oba ngambe seeyagalidde oba nali ngambe oba ngambe ki? Tubasanga mu mabaala naawe seekasa ekyo. Nali sigala na mubanga n'ebbaala simanyi nawe zifaananye gy'emyaka. Yes, I was still young, 16. Ekitegeeza you lost your virginity. Ng'olina emyaka 16. Mwana gwe onyumidde essuula. Wangi? Ndabye ggwe kyekyo. Waluzinga virginity ng'olina emyaka 16. Tulekeraawo. Ku show ya Miki wagenda? Yes, waliyo ye? Abatulaba mubale kugyefumirako kyekyo.